Sale hakimu nate kuliko n'emboozi eyo tukyagulunga okunoga ng'amba omunnyo nate tugendagendako wali ku kyalo ekimanyiddwa nga Buzungu Luwala wali mu mpigi abaayo basula bakukuna denga lumonde mu kikata lwaki olw'ebyokoola ebisusse mu kitundu kyabwe. Abatuuze bano nga bakulembeddwa mu Godfrey Muwonge Sakate ne Lawrence Ruyombya bagamba nti embeera basuseeko basula wabweru olw'ebinate bayise ebyokoola ebisusse mu kitundu kyabwe. Empegi Kammengo akabi kaguddewo abatuuze bwe batandise okutulugunyizibwa bye bayise ebyokoola nga n'oluusi bibakuba embooko ne bakuba emiranga. Ku kyalo Buzungu mu muluka gw'e Luwala we wali akasattiro nga bikuma omuliro ku bintu byabwe buli musana lwe gwaka. Abewa Lawrence Ruyombya ne Godfrey Muwonge bebisinze okutigomya era ennyumba bazivuddemu basula wabweru. Olw'okubeera nti ebintu tubereka mu nnyumba bikoleera bwe tubizaayo era byaka tukaba bintu katubiteeke ebweru gye tubeera obudde bwonna tubikuumira awo biba byase nga tubizikiza tubiwako amazzi. Ruyombya agamba nti okuva ku Ssekukkulu tebaddangamu kufuna ku tulo bali mu ntiisa ey'amaanyi. Buli gwatandikira Christmas ng'endeeta okutuuka obuli gukwata mu nnyumba omwo engoye zange zinanyateekawo waggulu ku hanga mwalimu eryanda nendowooza nti oba lyanda lyajamize neriyokya engoye zange kumba ate siryanda aba wayise ekiseera oluvannyuma lwa wiiki nga 2 negukwata ate mu nnyumba yange eri enkadde gye nalimu nali nalekayo engoye zange negukwata engoye neguzokya ngenda okudangamba nti nengoye zibadde emmanga eyo ti nazo ziyidde. Alaze ebintu okuli emifaliso, entebe, engoye ebyayokebwa bo bye bayita ebyokoola. Okusinziira ku Muwonge Godfrey, mulirwana wa Ruyombya agamba nti ebyokoola bino bitandise okubona ne mu maka amalala. Naye bbe yasooka n'engoye ze ne zijja ez'omu nju naye nga gujja gwokka olugoye ne lwaka lwokka n'aluzikiriza naye emifaliso gyonna gigenze nga gijja buli kimu eky'omu nju kigenze kijja nga kikwatagana na ngoye paka we gulanze ne kujja ne wane wange naye era nga ensonga y'emu ngoye. Abatuuze abalala betwogeddeko nabo batusindidde ennaku gye bayitamu mu kiseera kino. Nyumba yonna bwe nzikoleera engatto buli kimu kyonna naye kati abaana basula bweru tubabika bunankani nankani nga mufaliso guno gwaka gyaki gitaddeawo nagyonanyazawo okubuli ne gwaka. Jeremina Nabukalu atugambye nti kati ye byonna abikwasiza Katonda kuba yasinga okumanya. Emwanyi zange zasaidi ebizina zajja mbu baali baaniseeko engolo z'omwami 3 emwanyi gyako nebiviirako balinaze nobalinaagabiisa omugezi asabira busaba. Ssentebe w'e Buzungu Emmanuel Musajja embeera eri mu kitundu kye ajogerako bw'ati. Ekigudde Ruyombya ne munne era ne waffe kijja kujja oba tusobole okudda eri Mukama tusobole okuwanganga ebizibu bino. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Sorot Television.